nze nalabako bwe baali baleetaawo nga balowooza nti batta muntu omu babaleeta nga bali ku njegere naye ate ono eyassa abaana abangi bamukkiriza n'okumala okugula ebyokulya ebyo gundi capati gyenjagala ogikyusizza bubiri egirisiridde siika eddala ne bamuleka n'amala n'okukola ebyo nedda tuleetaako katebe leeta kali njagala kali akaliko eddiba erya green kati empingo enyize mugire empingo mugikyuse waakiri etunule eno ebadde ku kono kyabya kye bakola ate bamuwulira okukamala oba kiki kitegeeza nti waliwo amaanyi gaalina okujajja takuli waliwo omwana yaŋŋambye nti yasumiza n'essula birungu lwabirubalulese mbwe n'agamba mbwayagala lwamiri alye nga bwawuliriza buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, muterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde nkwebaza wenna gyosinzira okubeera nga otulaba nammwe abatematimamu obuntu bwaffe ne mbuteeka ku TikTok kitulaga nti tulina kye tukola ekyenjawulo so mbebaza mwebali nnyo okubeera mu kikola ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga bw'osinzira okulaba ku Jagat exclusive wamu n'emikutu mirala okola kyamaanyi era tukutwala nti tekitwala for granted tukwebaliza nnyo ddala ne olunaku leero ndine kojja tugenda kuyisa mu nsonga 2-3 ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda naga bulunda banaye tuba tuzze tukube toki tuliye ndowooza yereki ku bintu ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kojja sebo dia nasanyusa mwami muyanja gigenda gitya obulamu bugamba ki obulamu bwange nga wabubala ebutambulira ddala okujjako bukyabulamu ekintu kitono kitya abantu abasubscribing kojja Kagati exclusive bali batambula bwe bati kati bali bwe bati oyagala baddemu balinnye bambuke Zenith erisalawo naye nga abantu bennyini mbeebaza okuba ndi mu subscribing okutuuka ku ekyo mukozi obulungi obutagambika era nsaba Mukama Katonda abawe ekisinga obulungi abawagizi baffe bonna gye muli mu diaspora yonna abali mu mawanga agatali gamu mwenna tubaagala nnyo era tubasaba busabi mwongere okusubscribinga kulikinga awamu n'okusharinga awamu n'abo abali ku focus n'abali ku focus mwenna focus zonna nga onyeri otulabira eri ate no tusangayo tukubera kusubscribinga wonna oyinza okusubscribinga n'abo bonna abasobodde okukwatagana awamu n'okutambulira wamu ne focus events nammwe tubeebaza nnyo n'abali ku farm za focus abagenda ne mulaba ebintu bye byakola awamu n'okulunda n'okugula enkoko nammwe tubaagala nnyo tubasaba busabi mugende mu maaso ng'era bwe mugenze mu maaso nga mugula bicycle kiki n'abantu abantu bamwagala okyenkanidde awo so tujja kubanga tubawa buli kimu kyonna era nga buli ayagala ekintu ekyengeri ng'eno oba embuzi oba okuyigiriza oba omulamwa ogw'engeri ng'eno kugenda mu mikutu ojja Kagati exclusive ku Focus TV ne ku Focus Media n'obeerako n'oba nga buli kimu okifuna bulungi nnyo biyinza okulemerera amakyembadde njagala okumanya nti eggwanga lyatandika ddi okuwozesa omuntu owa mada mu wiki esooka temanye ekyo nakyo tulina nowa terrorism atawozanga tulina n'abantu be bakwata nga babalowooza okuba nti bayambala bateeberezebwa nti bakola parade ezifaananyiriza ez'amagi nabo tebawozanga bakyabasindika ku extension buli kaseera tuli mu lunaku leero lubadde lwakuna nga tutuula kutuula kukola ki tuwuliriza musango wano tewannabaawo musango kubanze nze ku lwange bwemmanyi akatono kemmanyi ku mateeka abakugu gye bali abagamanyi ennyo naye omuntu owamada ndowooza alina ennaku z'amala nga kooti tesobola kumala gatikola ki netandika kumuwozesa nemuwozesa mu nnaku
nga ebbanga terinayita weeriwera wabaalina ekigenderero lwaki tebawozesanga abantu mu ngeri ng'eyo kuba oluusi omuntu yafa bwe bamuvunanga mada baatuukanga okuba nti bamuwozese mangu bamuwa ekibonerezo genda okukakkana nga si yakola ki era bangi mubalabyeko abaasibibwa amayisa abamu baali bagenda kalabba nga si be bazza emisango egyo naye nze simanyi bukugu gye bwavudde okuba nti kati omuntu eyatta abantu abaana bana olwaleero awozesebwa ndabanga oba ffe tulimbibwa nti awozesebwa kuba n'ebyo bonna mu bujulizi biki ali mu kwozesebwa abujulizi bwazze kyeŋŋamba kiri omuntu yenna gye bufa ne gye bugenda owa mada toyinza muwozesa mu nnaku nti yagussa ku Lwakuna n'otandika omuwozesa ku Mmande obujulizi oba obukuŋŋaanyizza otya obanga n'omuntu eyarepinga omwana amala kuyenda ku 365 oba 366 nga yarepinga oba defilement oba lwakuba nti gwabadde nnyo mu public domain abantu bagwadde nnyo attention egindi tewabaddeyo baana bafudde betwawulirako seed secondary school naliwulirako essomero liri apaaki baali 7 abatemebwa babasanga mu dormitory ekiro abo bo nga tebabawadde attention bano be b'abantu ennyo bali bo tebaali baana b'abantu bano be bannayuganda bali tebaali bannayuganda kojja balaka bagala basooka bajjewo guno waliwo abaana n'agaana balaka bagala basooka bajjewo guno bano abakulu ennyo bano abato kati nze omanyi bannange nina enkola yange nina endowooza nti omusango oguli mu kkooti tebagwogerako n'ekirala saagala nnyo bintu biraga nti bye bakoze si bituufu nze byendowooza bwe ntyo oba bwe ndabanga ekintu seekakasa bukugu bwakyo ku kyo njagala n'ekivaako mangu nga sinnayonoona bye njogera oyinza okwokya kakati kintya kwokya sijja kwogera ku kya musango guno muntu kuwozesebwa nga bamuvunaana mada nga wakayita wiiki 2 nga azizza omusango ekyo nyinza okukyogera mu bukyamu ng'ate abakugu gye bali bagamba kisoboka soka n'okusenkeera kakati awo weŋŋambira nti tujja kukirekera abakugu bo bakola analysis yaabwe bajja tubuulira lwaki bamuwozesa lwaki obwangu we bulinnyo lwaki ebintu ebyo biyingiddwamu nnyo okutuukira ddala ku ntebe esembayo waggulu kati ebyo byesaagala kuyingira mu kasita nagambye nti attention irabika yayitiridde anti kati attention bweyitirira twebuuza lwaki eyitiridde wate kukubaawo something behind it lwaki attention weeri nekituuka n'entebe esingayo obunene negamba nti bawozesebwe gindi entebe siyirina okulagira ekkooti gyenaatuula saabalamuzi yagamba okusinza ku kino katugende wali bwe kiba nti entebe esingayo okuba ey'ebbeeyi mu ggwanga yeyayogedde ekyo mba saagala kubaako kyencontributinga okuba eriyo abakugu ababimanyi nze saagala kwogera kintu nga sikirinaako bukugu kale kojja agambye omusango guli mu kkooti tagugenda nnyo kinene kuba lwa nsonga nti waliwo oluusi ebyo by'oyinza okulambika obulala nakufuna bubi abamu n'okinnyonnyola nga bw'okinnyonnyodde wandibadde okinnyonnyodde bulungi naye ng'abakiwulidde bw'okinnyonnyola bakitegeera bulala nzawe nkugambye nti siri mukugu ekyenkanidde awo okubaako kyenjogera ku musango oguli mu ngeri ng'eyo kojja nga tuguvaako wali ofumitirizamu nga yegwe muzadde ow'abaana bano kiki ky'oba oyinza okubeera ng'ozzaako saawa zino kati ky'oba ozzaako kiri kimu kulowooza nti bwe banaamala okusalira omuntu oyo nze nsigalawa kubeera omwana wange ajja kuba takomyewo bajja kusigaza enkovu etalabwanga bajja kusigaza obulumi obutali baggwako bagenda kusigaza ekifaananyi ekitali bavaako paka lwe balifa bagenda kusigaza ebirowoozo bye batali sobola kuwona paka lwe baliyingira ettaka era bagenda kusigala ne memories nga buli lubabeeraawo n'alaba omwana we nga gwatumye era ekifaananyi kye bagenda okusigaza lwe lunaku lwe yatwalayo omwana ng'avaayo amuleseeyo amaladdeyo nga baamutemye kyekifaananyi kye bagenda okusigaza kyannaku nnyo okuba nti abazadde abo baafuna ebizibu ebyo nga ate birabika ng'ebyokubalaata kuba ne bwe baba bawozesa bwati olabira ddanga kubalaata mukulu asaba n'amazzi
n'agamba nti okusinziira bwe neewulira nyimiridde nnyo mu nfunira akatebe naye akatebe ke muleeta ndoza kabe kaddiba liddugavu kati omuntu bw'atuuka okuba mu mbeera eyo abeera abalaatira mu bulamu bw'abaana abaafa nga yasala nawo obedde birimu basemateeka nga y'omusibe eddembe olowooza nti eddembe amateeka gasinga ddiwa musibe okusinga omuntu atalina musango kuba oli already suspect amateeka gwe gasinga okuyamba okusinga bano bacomplainant kiyinza okubeera nga ffe abamu tetutegeera amateeka gakozesa naye ng'omusibe olina eddembe bambi olowooza nga bategeera mu Uganda abaali basibiddwa asinga ba professors baani bonna abasibiddwa yasinga okutegeera amateeka Dr. Besigye waliyo ne bagundi waliwo omwana mulenzi eyali wa Uganda Law Society gwe baali basibye kati oyo omusibe kali butemu asinga Semakadde okutegeera amateeka naye lwaki kooti ewuliriza nnyo eby'omusibe ono bannange asaba ku mazzi yagambye nti bw'oyogera ng'oyogereramu Oluswayiri tayagala mboozi eyo giwulira ekyo ne bakijjawo bw'osira bw'omuyimiriza ennyo omusibe waffe tayagala Luswayiri entebe bw'oleeta nga eddiba eririko sirya bbulu mbw amagulu gamuluma bw'atuulako n'oleeta emmyufu kati ebyo omusibe nga tulaga nti yoleke nga walakiza lenyo oba gwe bayita abasibe ba Promax mbu yali mu America naye no nali nkugambyeko ekintu kimu nti bajja kutandika bajja kuwozaawoza bakuleetera ekigambo kimu nti omusibe yali mulalu naye olw'okuba nakyogerako abasawo baaganye okukyogera bagambye nti omusajja mulamu bulungi mulabu bulungi nnyo kitegeeza nti wabaddewo ababadde bagamba nti mulalu naye abasawo kubanga bakiremeddeko ne bagamba nti omusawo mukoti yano badde bacumya nnyo omusawo ono okakasa yali mulamu wafaayo okumanya nti ddala obulwadde bw'alina obwasikosero busobola okumuleetera embeera yonna kati ate abatali basawo lwaki balowooza nti omusawo ye teyalaba musawo by'alina kulaba babatali basawo wenkugambira nti omusango ogwo tuguveemu ogwogerako kubanga gulimu gulabika gulimu abagulinamu interest ate bw'otuuka okubuuza omulamuzi nti wafaayo okumanya nti obulwadde nga ow'amateeka gw'osinga okumanya ebyobulamu yakugambye nti mulamu oba wasikosero oba si wasikosero omusawo mulamu omulwadde mulamu omutwe oyo yakolera kino nga mulamu yero sigala ng'omunyigiriza nebwana amunyigiriza andi kati ketwakikoonako kati omusawo tayinza kuba musiru kwogera ekyo bantu kye bayogerako nti bajja tugamba kino nekiba ng'oli kyali obvious nnyo nti bajja kitugamba naawe n'ovaayo n'okigamba era kye bayogerako oba wesizza gundiyo levo yo oba ogisizza nnyo kati omusawo teri musawo asobola kukebera mulwadde oyo musibe oyo n'akugamba nti yali mulalu kuba twakyogererawo nga gwakatandika nti bwe binaagenda maaso bwe nga aliko abamuli emabega bajja gamba nti yali mulwadde kati omusawo yagambye nti si mulwadde olwagambye ekyo kati balibamubuuza naye okakasa ddala teyali mulwadde ayinza okuba nga oba mulwadde engeri gy'alina sikosero omusajja teyali mulwadde omusajja yali mulamu ansigira kafaananyi singa bivaayo nga bivuddeyo byonna omusajja nabagamba oba teyazza musango oba yaguzza ku sayidi y'omuzadde kiriwo ekyandibadde feya oba yaddeko byonna bibi naye yaddeko wabeerawo influencer oba mu musango gwonna oba mu kintu kyonna kiyinza okuleeta kiyinza okuleeta okutwalira amateeka mu ngalo ate kijja tulaga nti waliwo abantu abamu abayambibwa mu kuzza emisango ne bayambibwa ne mu kugiwona ne bayambibwa n'okubakuuma baddemu bazze emirala kati kuba oyo singa bukya ku makya ne bamu napleadinga ungility ne bamuta kijja bakakatako muwa obukuumi olwo otandise okuyamba abaali abaziba emisango okukuumibwa baleme kutuusibwako bulabe naye ate nga tewasobola kukuuma batalina misango gyonna era nonenya essomero obutaba na security essomero si lye lirina okunoonya security y'eggwanga eggwanga lye lirina bwe limala omusajja oli ekibateekesaako emisolo essomero eryo libe nti gavumenti erimanyi
ministry erimanyi ministry ekolawo ki ku masomero gejjako ebisale gejjako license ekolawo ki okugawa security gasobola okugiwa sente omwaka ogujja nti somero lino libeerewo lisobola okumpa omwaka ogujja sente za license ne registration ne affiliation oliyamba otya libeerewo era bukuumi ki bw'oliwa oba eggwanga lino okuba nti essomero lyeritwala ebyenjigiriza liyamba litya amasomero ngaago nga galina abaana bwe batyo be batugamba abakulembeze bo batugamba nti bano be bafuzi ab'enkya eggwanga liyamba litya abafuzi ab'enkya mu masomero mwe babeera okuba nti tebatuusibwako bulabe era kiba fair era kirimu order okutaatira ennyo omutemu okusinga complainant kubanga buli kikolebwa kyonna bayamba nnyo omuzzi w'emisango kati okusinga gwe bazzaako omusango bazadde b'abaana be battira abaana ng'ate abasirikale babacunya bucunya ng'ate bwe babewembejje yagusizza ekifo ky'okubeera nga bawembejja omuzadde ono yafiiriddwa omwana we infact n'okuba tetunnamanya nti oba omutemu ono ayinayo n'abalala missoni ye yali ndala bali balina abazadde bano bakuumibwako kati mu biseera batubuulire eyo gye bamutaataaganyiza gye bamuwuza buli kaseera baali bamubuuzizzaako balina banne babadde bacunya batta nabo abaana mu ngeri ng'eyo era tuyinza tuba bakyamu bwe tukimuteekako nti ye yayamba ne ku baali batta abantu n'ebijambiye e Masaka bwe kiba ng'asobola okujja yasemberako kati mu Kampala ate bano abateesobola miza n'omusindika e Kasese tetuyinza kulowooza nti yali omu ku abo abaatemyetemye bwe bamukwata eno banne ne banyiiga ne batema abe Apache bimu ku bintu bye tuyinza okulowooza mu mbeera efaanana bwetyo tugamba nti bye twogera bye bituufu tulowooza nti kino bwe kiba kiti abuloza abantu anti buli lwe wabawo ekintu batandika okuba obufaananyi batandika okweronda batandika okugattiriza kati ddala omuntu oyo taleetera abantu okulowooza bwe bati ne bwe bati omuntu alowooze nti bozze emisango bakola security yenkanidde batandika okutuddiza emisango egy'engeri ng'eyo wobba enkoko bakuba kibooko okiba bubi so botta bakuleetera mu motoka 3 nga zikukuumye nze nalabako bwe baali baleetaawo nga balowooza nti batta muntu omu babaleeta nga bali ku njegere naye ate ono eyassa abaana abangi bamukkiriza n'okumala okugula ebyokulya ebyo gundi capati gyenjagala ogikyusizza bubiri egirisiridde siika eddala ne bamuleka n'amala n'okukola ebyo nedda tuleetaako katebe leeta kali njagala kali akaliko eddiba erya green kati empingo enyize mugire empingo mugikyuse waakiri etunule eno ebadde ku kyabya kye bakola ate bamuwulira okukamalando oba kiki kitegeeza nti waliwo amaanyi gaalina okujajja takuli waliwo omwana yaŋŋambye nti yasumiza nesula birungu lwaluleese mbwe n'agamba mbu ayagala lwamiri alye nga bwawuliriza taba naye eyo abuuza bubuuza omulamuzi mubadde mugamba ki n'amuddiramu wano mwogenda oluswayiri silwagala lunnumya omutwe ne baleeta ab'Olufalansa kale tusaba kooti tetugisaba tugisaba tugiragire amateeka yegamanyi needful kooti do the needful so that abantu baddamu okubeera nga beesiga esiga eddamuzi era ng'omuntu abeerawo n'agamba namututte mu kooti kuba bo tebeesiga bitongole bikuumi byaki byaddembe beesiga nnyo kooti kati obwesige bwe babalinamu bwongere obbunyweza tubeere waliko jja kasita kooti weeri ng'obeera n'ogamba namuwaddeyo naye kasita tunatandika mbu yabba naye bye yabba nga tebikyusa nankani nabwo buba bubbi naye tuve ku bintu by'omutemu atugoberera ku mikutu gyaffe gino ali kukojja gate ekusukuziru ne Focus TV lwenye okubeera nga mutugoberere menyeera nga mutulaba tukujjukiza baganda baffe aba Focus Events Service bagamba nti bawo omukolo gwo bakuwe service ez'enjawulo so nga ate wamu ne bannaffe Focus Graphics bagamba nti beeyune bakutonetonere nga ebintu byonna byolaba ebyenjawulo okuteekera ku matishaati branding yo yonna gy'owesiga oba gy'oyagala ku bizinesi yo bagikola tukujjukisa ne bakojja gato ku bicycle kick agamba nti
komyawo erinnya lya nnyinimu obeere nga naawe ofuna ku ekyo kyewandibadde otaaga okubeera ng'omanya. Kojja, waliwo esente ezibadde zigambibwa okubeera nti zigenda kuweebwa ababaka baffe abaali mu zibadde oba zagambye chairman yaye tebannazibawa. Chairman wa caucus yagambye tezinnabaweebwa. Ate chairman wa caucus ayogera kinga omukulembeze yagambye nti agenda bbawa. Naye tezinnatuuka. Omanyi nti bw'aba ayogedde nkugamba bwe nti a king's request is an order. Kabaka bw'agamba nti apapa mpe ku mazzi nyweko, temugamba agambye oba oleeta mazzi ayagala kunywa mazzi era n'agamba abadde nkwerowooza naye osooka galeeta. pulezidenti w'eggwanga yalina obuyinza bwonna nti bannange kikuba ngenda okoza kayisa batya kyojja bakiyita batya yabagambye bba waaki yabagambye kwekubako nfuufu kati okwekubako enfuufu tebakuweebuuzaako nga pulezidenti yayogedde. bw'aba agambye abantu obwekubeko enfuufu olaba sipiika yayogera abantu ne bakola kyabagambye naye ate pulezidenti agambye mugende mugenda bawa ssente mwekubeko enfuufu. tewaliwo kyoyinza kugamba okujjako kye twebuuza zivaawa kuba okusinziira bwe tulaba omusaala gwa pulezidenti tegusobola kuvaako obukadde yatugamba obukadde 3.5 ate nowa banka nowa omubalirizi w'ebitabo w'eggwanga n'omuwa obukadde buli mu 9 ate pulezidenti koje kiba kitakulumiriwa mwoyo gwa ggwanga bakiyita mwoyo gwa ggwanga. I will not discuss that. Tugenda we okay kojja mwebe ebyakoleddwa omanyi obadde nga oli eyagamba bw'okola 10 lyako 6 savinga 7 olwo mulala yagamba sente zolina ziba tezimala kizibu kyolina zirye oyo mulala naye ate ono agambye ndi ku 10 lyako 6 savinga 7. kojja wabaddewo omukyala mukwano gwe nnyo Nammere Justin mukwano gwange yavuddeyo n'agamba Nammere mwamunsibako naye Nammere ndowooza ojja musembeze nje njogereko naye nange Nammere ate ekikulu nti omanyi ne bba wa kika kyange abamuwala wange muwala wo Nammere mwana muto muwala wange yavuddeyo n'aluma ejjiiko ku kya corruption ekyo era ye yagambye okufa n'obutanyagwa ate nno oyo omwana omuntu yenna kati ayogera ngani anti bamutya kikulu ye yagambye yeyise gundi namba emu komanda 001 ne gundi okulwa new curriculum kati ajja bakwata mpozi mulala bw'aba Nammere yes ye Justin Nammere bw'ayogera ekintu ajja bakwata. olaba bino ebyamabaati ebyaliwo ebyo tebigenda kuddamu kubeera ate ye yagambye ndi yali ayagala bonna babakwate abaali mu kavuyo ako konna so si kusibako kitaawe teyafuna minisaka teyaliko oyo musajja ali mutegeevu nnyo manyize oyo nze natandika talinga bano bagasanga nga geetaddeyo n'agalaba bulabi awo n'atebuuzaako nti bimuleese mu lujja lwange n'ebikoola bwe bigwa ababuuza bikolawo ki abantu bamubalowooza tetulina magezi ate nno omusebo oyo ategekera ggwanga ebbaati ne lijja ne geepanga abambaati 5,000 naye nga n'ebikoola bwe bibawo ebikoola 8 ababuuza bannaye bino ebikoola bikola kiwana kibyavuddewa nga mwabadde mutemye muti ne gugwa kakati nze manyi natandika okumanyagana ne mwami Sempijja dako mu 2022 Sempijja bamulanga ki ng'olwo akyali LC5 Masaka nga ayogera n'okkiriza ng'oyogera n'owulira omwana omusajja ow'eddoboozi n'ogamba yoyo n'omuwulira nansuula teyaddamu kunnyega takyakunyega yadde omanyi okuva ku LC5 bwe yagenda n'atuuka mu kubeera minisita oba tokyamusemberera ate bwe yabeera minisita ate ne bamuwaako ku defense ate awo aba muzibu nnyo ne ŋŋamba wa kamuleke nze nina enkola yange omuntu ne bwe tuba twali nga tuli tuti kasi tolinnyo eddaala erisinga eryange saagala nnyo kukumanyiira kuba nja kuba nkulengeza ate kuba nze seefasa
kati nameera njja kugira nkyayogera naye ate kati wuuyo MP yakwogerangako naye buli nabanga zigenda zirinnya oba oli awo bw'ali bansanze watulisinkana nga mugavu naye nze Kagatto oba okyanzijukira simanyi oba ommanyi kojja kakati mweyo ogundi yonna eyabaddewo abantu nga beebuuza obukadde buno ekikumi ddala ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyekiba ye solution ebadde ino okubeerawo kati abantu bano jjukira waliwo ebisatu 15 ebigenda ku mmotoka bongeddeko ebyo bisatu 15 president si yabigaba okay yes biri kyo constitution on addition on that omubaka mu parliament abagenze mu kukasi baba waddeyo 10 ng'okwekubako koja kinza tegeeza ki essaawa zino nati kakati embeera bwetyo bweri abantu abamu bakirabye bubi ekintu ekyo baba they misconceived it nja kukyogerera mu ngeri 3 esooka nti bakirabye bubi ate waliwo nebwekyo kirabira wadde bakirabye bubi naye era kibi okay kati for instance bakirabye bubi olw'okuba nti babadde mu kokasi ya kibiina yes ekibiina kyo akikulira chairman n'atwata ku ssente ze nga chairman n'agamba nti bano bamuyamba nnyo okuba nti balwana ne bayitamu n'olwekyo abawadde akasiimo kuzize kati abantu abalala bonna mwanye abantu batono nnyo abasobola okwawula Museveni ng'agabye ssente ne pulezidenti ng'agabye olw'okuba etayita abanayo tebawulo beerabira nti Museveni y'omu ye pulezidenti Museveni chairman w'ekibiina kakati ate Museveni bw'aba agaba nga Museveni pulezidenti wa Uganda yes bw'aba agaba nga pulezidenti waki w'eggwanga kubanga alina ensawo okwatoola okugaba ate waliwo ne mwami Museveni chairman wa NRM yes awo kati yagabye nga mwami Museveni chairman wa NRM ng'asiima abantu ababadde mu retreat y'ekibiina kye asiima ababaka abaayitamu kuba sirowooza nti abataayitamu yabawadde ekyo nkitadde awo kati Museveni nga Museveni yes ow'Erwakitula asobola okugaba ssente nga omutuuze w'Erwakitula nga Munnauganda kyamanyi kwa identity card nti kuli kaani nti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa n'agaba ssente ze ng'omutuuze waawa Erwakitula bw'aba ayisa abantu ng'abayise nga chairman wa NRM agaba ssente ezo nga chairman wa NRM okay bw'ayita abantu nga president w'eggwanga era bw'aba abayise nga president wa ggwanga tayinza kugenda lwa Gindi tayinza kugenda lwa Kitula tayinza kugenda Gindi Kyankwanzi bw'aba abayise nga president w'eggwanga either Nakasero agenda mu State House oba ey'Entebbe oba Nakasero oba State House mu district yonna president w'eggwanga General Museveni bw'abanga kati abantu yabawadde ssente nga bali mu kokasi eya NRM yazibawadde nga chairman wa NRM ekyebuuzibwa kiri nti bw'ozigaba omala bamaze kunnyonnyola ndi kati nzibawanga kino manyi bannayuganda bo tebajja kumanya nti bwagabye ebyo byennyinnyonnyodde bo tebagenda kumanya bajja kugamba nti naye bw'otunuulira amasomero egindi nina ekintu kye nakuweerezaako oba wakiraba jjo ka vidiyo nakalaba kabadde kaki kabadde bagundi kabadde ka masomero kabadde kaki ak'amasomero wakalabibwe kabadde kafaanana kati abo nabo olina bakola ki abantu bwe balabe ng'ogaba ssente ezo ne babazalamu nti abantu babadde bali 305 bwe buwumbi 3 n'ekitundu buzimba amasomero ameka okufa essomero liri lyewandaze okulivaamu omwana ng'atudde ku kufunvu waliwo yabadde atudde ku funfugu nga kuliko omulala atudde mu ttaka yazze n'akataasa buno obwa aluminium nga kajja okunyweramu obuugi nga kalinako no mu kiraasi anti talina wakaleka kubanga kiraasi basimba emiti 6 ne bateekawo wagula emiti ne bateekako essibi ojja waliwo n'omwana nno gwela kagwetuwadde mage ye yaddidde kano ka konteyina ke baliiramu kwatuula kati akavuuni n'akatuulako okulya n'agenda akaliirako
emmere so bali awa sagenze amayanje nabadde mbigoberera byonna byonna era kyovo yensoka lwaki nasobodde okukola ki obikuweerezaamu ali ku kyobuwumbi obusatu kakati omuntu ebyo ajja kubanga ye bw'alowooza agamba nti obuwumbi busatu n'ekitundu bwe bagenda okugabira abantu abo nti naye obuwumbi obusatu n'ekitundu bwe obugabira abantu abo ba MP gye bava ebizibu byayo byetaaga omuntu omu MP ava mu kitundu ekyali obukadde obw'ekikumi awo abantu we balina obuzibu singa oddira oba oyagala classrooms satu kuba liri twalabye ekisomero nga basimba emiti 6 ne basaako essubi waggulu abaana mwe basomera abalala bali mu muti ne bayisaako emuli 3 naye ng'ekyo kirasi kakati watya singa bukya ku makya ne ŋŋamba ndimu abazadde mwekubira ebbulooka kuba wano weewali nze bazimbewo essomero n'oleeta amabaati mu kifo ky'okgawa bano abagabba nti gabadde gagenda nji ne bagabba ne amabaati 2 ne gasereka bbulooka obukadde 5 buba buzimbe nekoja system yakyusemu kati majege gabikolako ebyo byonna byokubba buulira enguudo ze gaakola mu Kampala zifaanana ziti enguudo amagye ze gaakola amagye gaakamala ekisaawe ky'Ennamboole kaafu bwe yazze okugamba nti ekisaawe kino baagambye ebikibi ebitaliimu amagye pulaani y'ekisaawe tebagibagwa muleme kwogera bintu ebimu bitebisoboka waliwo abantu omanyi buli kimu kati singa oyagala kugula mmotoka waliwo abantu gye bajja okurekomendingira nti emmotoka gula mmotoka gundi tebayinza kurekomendingira nigenda ogule emmotoka nti oyagala mmotoka nti gula Kayoola njagala yange ya buyonjo okwetambulira moneda n'ekifuso tayinza kugamba ekyo kakati bwe bali kuba barekomendinga abazimbi b'ebisaawe abalungi mubasinga obulungi okuzimba ebisaawe kati ekyegindi bamagye bakizimbye ekyehoyima naye byesaagala kulwako nnyo so kakati nakiri kyenabadde ŋŋamba nti kati ekyokusatu abantu bajja kitunuulira mu ngeri ndala nga balowooza nti pulezidenti w'eggwanga asinga kwagala abantu bano 305 kuba be bamuyisiza byayagala n'olwekyo abawe bakkute abantu bano bajja kiraba ajja n'omuntu eyakusanze ng'enjala ekuluma naggulira lanki atuuka n'aduumira anti ajja kuduumira nga waliwo grounds kwasinziira okuduumira sinze nkugulira lanki wano ng'ofa enjala wajja ofaanana otya wali tonnaba nakulayira n'enkuwa obukadde 10 kati abo abantu beerinde omuntu akuwa kalifuti n'otandika okuwera amateeka togula gabiwamwesebo nze bw'ompa lifuti onjagala ompa eddembe lyange nandibadde bw'ompa lifuti tomanyiira ogamba ndi nkyalaga wano ekikikola kanveemu nze ommalira obudde nze tonfugira ku lifuti gye wampadde nange nabadde ne puroguramu ezange sikugamba lifuti omekinga lifuti ogimpa ombuuziza nti odda Kampala nti ye ate kati bwe ntukalina ogamba nti kasooke neekoone ngereke wasenga kumanyiira bwavu nantondo bwe bagambye bunnuma wali owuliddeko nga ngudde ku kubo nti omanye entondo ojja mulimu nati omuntu gwe wa lifuti ate n'afuuka ekizibu nze kakati bw'ompa lifuti bw'oba ogambye nti ogenda Kampala tugende Kampala nemagamba nti ate nkyagendako mu Ndeeba kandekoneko wano omalira obudde kuba nabadde nze ŋŋenda nabadde wakulinnya takisi yange gye nsasudde ntuuke mu budde demakunsiruwalirako kubanga ompadde ki kuba ompadde lifuti so ababaka mwegendereze nze nkugamba bwe nti bakuwadde obukadde 10 obwo musanyuka nnyo naye olunaku lujja kukyaba bagambe nti kakati twagala mwe muba mulonda nga pulezidenti muwanike emikono be nawe 10 mwenna muwanike ate omukulu abeera wali waŋŋamba abeera wali nze ng'amuwulidde bw'ati ye takufana katu abeerawo ne bw'abanga otulo tumututte mwe muba mulowooza nti ki nti abalaba abatudde ateekako n'amawulire muleke mulabatawaana nammwe ye atuula waatudde we mumulabira mwe ne babakubamu ettaala nga temusobola kulaba oba yeebasoba teyeebase ne babakubamu mu ettaala nga mulaba abali mu maaso alaba atawanikira kyayagala awo n'olwekyo zoolya zirye ng'okimanyi nti ogenda kuyiwayo bantu beewammwe b'okiikirira tolowooza nti bw'oba olidde ssente zonna nga waliwo ekigenda okuyisibwa
nti kinanyigako bamuneri etteeka mayumba pulani biki namwe libatwaliramu mwe mwali gayisa ba MP nga mulowooza nti gananyiga ffefe naye manya ne famire yo gaginyiga n'ekikakyo kyonna era olaba obwedde abantu abakaaba nga amayumba gasendebwa mulowooza ate nalabye omwana ntya n'okwogera nti omwana oyo ayogerera ebintu bya pulaani z'amayumba naje olukusa kuzimba okuyingira enju omala kusaba lukusa okuzimba oyo mwana nali nkola naye ntya n'okwogera nti twali tukola naye ku mulimu gwe gumu olwo ebimuvaamu ziwa sijja kubaako kyenjogera gy'oli kale kojja tetuyinza kuba ntusukka wano abantu bano katuba wano olunaku olwaleero tujja bawa stories zijja maaso endala nyingi nnyo endowooza za kojja ojja kuzifunanga kibana babagala na kojja kagato ati abasuubiza n'obasuubiza nti genda mu comment section gamba kojja wano wambulamuko wano nali njagala kugereramuko wano tujja kubanga tuwogera ne kubakulembeze b'eggwanga abaze bafuga eggwanga okuva gye twatandikira tugende mu maaso byonna bino ojja kubanga osubscribinga ku kojja kagato exclusive mujja kubanga mbifuna Bicycle Kick ye mujjukire obufumbo buleme kufa odiwedize ekitiibwa kya nannyinimu baleme kugamba nti mpale enywera muguwa ate baleme gamba mbwe enkuba bwekukuba kumaca kukalaggulo yonna oyo anaddamu kati nga kati wuliri ayagala abanga yegogola yeye yamulimo kaseera kamalize ne kano kugundi ku nsonga ya Bicycle Kick nsobola okubeera nga ninga kookera ako bw'okalaba akatemu naye nga bampita nnyinimu kutidde nga ninga nga bw'ojja bw'oti beekweka baga gwokero gugu okanyabanga tamulabanga akatondi eryo lyokero kati kyobala n'oli omuvubuka Alan Okero olowooza yenkanabwa kampi katono keringa Ebuloni bwatyo naye nno mu Young African team nnene naye bwe kaba katambula ensi evaayo yonna wuuyo Okero guugwo gwokero baliyita ekyana kyatukubye ennyanda omuntu mukubba ennyanda ng'okozesa olina Bicycle Kick bawe namba kujja tupewa 0752 432 tetuyinza kusukka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano nsigadde nze ade obafosi kulumyanja mbadde ne kojja kagato for now bye bye ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi